Mama ne bwoba olinacho side gy'oliko yogera ku mwana Hajjati yogera ku mwana ebigambo byafulumya bimenya mutonzi waffe yasalawo kakati enkwe Zulah zazzaakolera banne naye leero omutonzi waffe azimuddiza nti n'ekirungi ekibadde kigenda okutuuka ku mwana we kiganye scholarship eganyirwa national ID lwa maama yennyini ate eganyirwa national ID ya mwana oba eganyirwa national ID eya maama aneewunyisiza okugamba nti fulufiga ayogera nga tali ki muzadde naye ate nga ye byakola si biraba mu buzadde kuba teri muzadde ayinza kukkiriza mwana we kugenda kuvundira oba kufiira mu kkomera olw'okubanga ye weyagaliza ebyobugagga jo twabadde mu kkomera njagala kumanya embeera ya Hajji mutuufu ekintu kye bamuteekako kimuluma simanyi oba obulamu obw'obwongo bwe buliddamu okutereera naye ajja kutereera ng'omusajja ate mukkiriza kyenkakasa engeri gy'akkiriza ennyo nga musajja mukkiriza ajja kukkiririza mu Allah oyo era ajja kwongera amugumye naye era agira n'akaaba bulwajjukira nti omukyala n'aŋŋamba nti neebaka ku mwana ne Mungu Katonda no nzaba olunaku lukye lumu nga amazima geeyolesa ajje bw'atyo mu kkooti omulamuzi amugambe toddayo waka linnya bbaasi eyo kati Zulah bw'abanga kobula ono omwana Nisha singa baamuleka ne Zulah maama we abadde ajja kubeera anakonda kati nensaba nti mu mbeera yonna baawukanye omwana oyo ne nnyina oba kitaawe amunona amutwala amukuze kitaawe Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering ezirimu installations mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Okay. Prince Charles Drive naye kati twavaayo mwaddawa twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Nze lujja omulungi atulaba okwetolola ensi yonna. Mwebale kubanga mugoberera video zaffe ez'enjawulo. Ndi ne Omuko Kabugo nga zikutokote bitokote nalo linnya lyo lye lyange nze bitokote Kabugo Javira Abudu gonna manyago. So gwendi naye nga twongera okutunuulira ensonga ya Hajat Zulah n'omwami we Hajji Ali omusibe mu kkomera ekigo. So tugenda kubanga tutuukira ku nsonga olw'ebyo ebibaddewo just essaawa ntono nnyo we tujjidde wano.
Hajat Zulah alabikiddeko wa minister Nakiwala Kiyingi, ndabyeko ku presidential advisor full figure, ne bendabye abalala babadde ku family simanya babadde bagwawa gwogenda okuba nga otuyitiramu ne side ya Hajat Zulah. Sooka obuze ku bannayuganda abatulaba. Bannayuganda musiibye mutya? Jakukwatira. Okay, musiibye mutya bannayuganda? Bebaza okulwanirira Hajji okufuna obwenkanya. Ekyo kimpadde ekyokuyiga mu nsi nti buli wobeera nga oli wa mirembe ate nga weesiga nnyo Katonda, buli wobeera mu buzibu Katonda ye mwennyini akuviirayo. Paa kati bw'oba olaba Hajji embeera mwali n'abaani abamulwanirira, olabira ddala nga Hajji mukkiriza era nga Katonda amuviiriddeyo. Luno olutalo Katonda mwennyini yalukola ki? Yalulimu. Neebaza buli munnayuganda yenna ali ku tiimu Hajji nti ayongere okulwanirira Hajji okulaba ng'afuna ki? Obwenkanya. Tusooke twogere ku mbeera ebadde mu office ya presidential advisor omukyala Nakiwala Kiyingi. Kampu ezebbiri wabaddeyo baani, ni kampu endala ebadde eri ne kampu ebadde eno obamanyi? Era balabika abantu babadde bakusaidia Hajji Ali nono omukyala Zulah era ensi yonna ekola ki? Emumanyi. Kakati abantu abo njuyi zombi zigezezzaako kola ki? Naye ate lwakuba nti omukyala nze aneewunyisizza okugamba nti fulufiga ayogera nga tali ki? Muzadde. Naye ate nga ye byakola si birabamu buzadde. Kuba teri muzadde ayinza kukkiriza mwana we kugenda kuvundira oba kufiira mu kkomera olw'okuba nga ye weyagaliza ebyobugagga. Mukiwulira. Kati omukyala kyakola kinene nnyo kufa abalaba okusinga ne bwagamba ekyo kyabadde ayogera nti asobola kwogera n'oyo. Kale embeera ye abantu kye tulabika kungulu ne kye twogera kungulu si kye tuli munda muki mufe. Kati nze neeyongera kwewuunya bwewuunya mukyalo oyo n'ebikolwa bye buli kale luli tubadde tetumuteekako nnyo ki? Budde n'amagezi. Naye kakati omuntu omuteekako ebirowoozo n'amagezi n'olaba nga byakola. Ye kwegamba buli kimu kyakola akikola ne kyaba ayagala okukola ki? Okuggusa. Kati ku ssaawa awo atya bibuuzo bigenda mubuuzibwa. N'agezaako okugamba nti sijja kibeeramu, kwegamba anoonya ngeri ki gy'addukamu. Kyova olaba abadde adduka ng'anoonya waayita agende. Mugamba ne bw'onaaba otambula eri tojja kuyitayo. So tuula. Kati bw'ategedde nti tewali kkubo limufulumya n'asalawo atuula awo naye nga tewali mbeera yonna abadde ye ayagala kudduka. Gwe mu kifaananyi awo olabye ng'ayagala situka yeekandazze, gwe kiki kujjidde mu bwongo? Anti ekinzijidde mu bwongo kati omukyalo oyo essaawa yonna okusinziira ku biriwo era simanyi lwaki naye Katonda ye anti baga inna Allaha maswabirina, mugumiikiriza ali wamu naki? Ne Katonda. Nti essaawa zino nze nganze omukyalo oyo yandibadde naye akwatibwa. Hajat Zulah yandibadde akwatibwa kubanga ebiriwo byonna ne byazaakola. Kakati lwaki yandibadde akwatibwa? Okimanye ennaku ezo yalwanye ne banneiba. Ennaku eziyise bamukoze ki? Bino ebiriwo buli omu byayogerako. Yabalumbye banneiba nti bapaakinze emmotoka ye mu luggya, emmotoka akutta amayinja azaasiza endabirwamu, ate mwe munjogerako. Ate kwegamba embeera buli omuntu afuna bwino ng'ali konsandi nga naye bw'okwatibwako n'ogera n'onoonyereza. Kati yalowooza nti banneiba be bamukolako ki? Olugambo ekitali kituufu. So kati yalwanaganye nabo n'abakuba. Kati ebyo byonna poliisi yandibadde emukwata. Ate n'obulamu bwe buli mu matigga, poliisi yandibadde emutaasa n'emukwata for safe custody. Ayinza okuba nga ayinza okwekola ekintu ye ng'omuntu asobola okwekolako suicide. Nga lwaki atuuka ku ekyo anoonya bwenkanya naye? Atalina bwenkanya bw'anoonya. Kino tekikyaliko kunoonya bwenkanya. Ye kyategeerekese bulungi nti ye ayagala bya bugagga. Kati akagoba kaweddemu kubanga mu nsi muno ekintu kiri kimu. Bajjajjaffe baalugera nti enkima gyekoma okuwalampa n'okulaga ki? Obwerere bwayo. Kakati azaabikola kwasooka ate nga nammwe kati mubiraba. Gwe n'oba n'endangamuntu eriko Nakisuyi Kintu Zulah, n'odda ku munobeera n'endangamuntu Namutebi Mwizera Zulah.
Namutebi nakisuyi Mwizerwa Zulah nobera nendanga muntu endala nakisuyi Kazibwe Zulah gwe Munnayuganda omungo inendanga muntu 3 ndabye ng'agamba minisita nti yalayira okulaba nti bakyusa amannya kyenkugambye kiri nti saawa zino mpuliriza bulungi ab'amateeka bandibadde bakwata Zulah ne bamukuuma olw'ensonga Zulah ayina baakolegana nabo abatali ye. Zulah ayina olukiiko lunene olusinga ku Zulah olumuwa amagezi. Teri mukazi alowooza nga Zulah bw'alowooza. Ebyo byakola waliwo abamutega nga ye Kamasu ne banyagulula. Waliwo abamutegawo ne bakola ki? Ne banyagulula. Ku ssaawa zino tebajja kukkiriza kufiira mu kintu kya Zulah kuba gwe omuzannyo gwabe balina okugutwala mu ki? Mu maaso. Kati bayinza omutuusaako obulabe kubanga bazze bamukozesa nga gwe bategayo. Kati bamukozesa gwe bategayo. Mukyenanga muntu bw'oyita mu process mbadde manye ekyusa kyo kisoboka okuzikyusa. Ng'abantu baagala okufuna endangamuntu myaka 4 myaka 5 byaguli tezinnadde omuntu bawulira bonna bakaabira ndangamuntu ye afuna bwangu ki obukyusa ndangamuntu mu budde bwajagalira. Ontegeera kye nkugamba nti ensi eyitwa mu mujiji okufuna ndangamuntu egi ng'eri manyago naye gwe n'oyanguyira okufuna eyamanya Mwizerwa n'oyanguyira okufuna eyamanya Kintu n'oyanguyira okufuna eyamanya Kazibwe ate bamufuukuuzo ojja kusanga mu system nga talina amwezo zokka kuba ye omulimu gwe mufere kati ayina ate zaaferesa endala kati ojja kusanga mu system ng'endangamuntu ezo zokka sizakola ki sizaalina ng'ayina nnyingi kikyenkulaga nti ttiimu gy'akola nayo bonna gye bali buli wamu mu buli department eriyo abantu ba Zulah. Kakati abantu abo bayinza obutakkiriza kufiira mu kintu kino nga bwe nkugambye nti nkima gyekoma okuwalamba gyekoma okulaga obwerere bwayo. Zulah zabba nabba Hajji Kintu Amisi n'amubbako byamubbyeko ye olukuzaalira omwana kakatego keeko oyina emmundu oyina kino oyina kiri keekamu ate nga akakola n'abantu be bamu era ku poliisi. Gwe omukyala n'oggulako n'omusajja omusango oyo ne mwawukana ng'akuwadde ebintu. Kuba teri musajja mugagga akkiriza linnya lye kufa. Akuwa kyakuwa ekyo ne kikkwa mu mirembe n'ayongerayo naki n'obulamu kuba obulamu kwekolera. Lwaki mbeera mu matiga kakati gwe kanguweereza example eriwe ya Hajji Ali nti singa Zulah yakkiriza bye yamugamba nti jangu nkuwe mu mannya g'abaana nakkiriza n'amuwa mannya g'abaana ensi twandibitegedde. Naye omululu yayagala kinene nti ate n'okwagala ekinene kiveeko kiri kikonfaminga kyenkugambye nti tali yekka yakkiriza. Bano baatambula nabo ne bamuwabula nga bo tebalina we balabikira. Bw'amala okunyaga zine kashi gooleese nga we baga nti nga bwe kyali nti alina okufuna $2,000,000 n'afuna n'ebizimbe ebyo. Kati zino $2,000,000 bagenda okukibala nga ttiimu eno ey'emabega eno essente zino tezigimala. Kwe kugamba nti wano no bwagabana bwati ne bwati ne bwati kiganye. Kati n'ekiri ekizimbe kyalina kutundibwa atwaleko omuwendo nabo batwaleko ki kati kyekyalemesa ne bamugamba nedda Zulah awandiike nti enguzi za Zulah basobole okutunda bagabane. Mu meeting ebaddewo leero bamuleese mu meeting nga tebamubulidde meeting erimu bantu ba kika ki bamuteze akanyeebwa. Ako zikanyeebwa gwe waba ensonga mu kooti alina okubuulira nti sebo nyabo mu kooti jojja waliyo bano na bano kyogamba emisango gyonna Zulah ewa minisita gye bamuyise makage oba muganda wa minisita ekimuyisiza nsonga yiye nga Zulah oba nsonga ekwata eyina n'abalala beegattamu. Kati gwe kyogamba kikwetaagisa nga bakuyise ku erosi bagamba kuyita embuga siki nti bwe bakuyita ku erosi bwe wetaagisa okubuulira nti ono nono bakuyise nti Zulah jangu ku nsonga ze waleeta wano. Kyogamba oyo ayina bizinensi ne minisita ayina bizinensi ne ofiisi gy'abaddemu ekibagatta mwana agenda ku nsonga za mwana era ekimuyisiza kujja kumaliriza nsonga za mwana. Yagamba taata w'omwana yeebaka ku mwana. Kati nsonga kyendala Zulah gy'ayina ne minisita Nakiwala Kiyingi era bamuyise ng'amanyi nti nsonga za mwana. Ensonga z'omwana tezikyaliza Zulah nga Zulah bwe ziba zamulemerera okumaliriza ku luli mu kasirise zamubuuka. Kakati tewaliwo kategombwa ate
tukuyise tulina n'okubuulira abantu b'ogenda okusisinkana. Mpozi ebyammwe byatulema ebyabasomi kubanga bo abasomi balina enkola gye bakolamu ki ebyabwe. Bw'obanga kiba bwe kityo nti omuntu bw'akuyita akubuulira ne b'ogenda okusisinkana ebyo bya Zulah n'abo babimanyi. Naffe tumanyi nti yaleeta omusango ekimugatta ne minisita saawa zino musango gwa mwana. Ekitegeeza nti bonna ebikwatagana ku mwana bisuubire mu ofiisi gy'okola ki kati ate sisuubira nti nakatego kwekwasa nkugambye Zulah abadde anoonya we awutu era babemukkiriza kugenda awo minisita tabakugamba nti ne bw'onaagenda tolina wogenda yita wandirabye Zulah nga ateekako ekikumi tewandizzemu mulabako wadde Zulah ebintu bimutudde bimuli wano era emisinde subhanallah yalakamukalla nkugambye Zulah waali ayina kwatibwa abeere nga ayina kwegamba alabirirwa saawa yonna ayinza okwewa obutwa. Ye yamanyiira nga bwe nkugambye nti enkima gy'ekoma okuwalampa n'okulaga obwerere bwayo. Nobbo omusajja asooka, Nobbo owookubiri, Nobbo owookusatu, waliwo nno n'owookuna. Ndawula teyamuzaalamu baana naye yamubba. Kakati abo be tumanyiiko naye waliwo n'abalala babbye. Gwe omuntu omufumbo oli lubuto baawa alinnya nnyonyi agenda bweru naye olunaku lwalinnya nga tonnamubuuza nako yadde ka message nti munaayo otuuse bulungi tonnaba muwuliza naye ennyonyi n'emuleka nadda ewaka n'akusanga n'omusajja mu buliri. Kyekyabawakanya n'omusajja agenda kusuubula ennyonyi n'emuleka akanzire ewaka neebake amusanga n'omusajja mu maka ge nga yese empiki bubi nnyo bwe byali. Kakati gw'olowooza oyo okutuuka okweseza mu maka g'omusajja yawaayo ki? Zulah mu bufunze ye muntu abadde atunda oba ye kwegamba manyi bamalaya babawa layisinsi oba tebabawo. Eyo tugenze wala tukomewokko kati. Naye nkugamba nti kati oyo abadde kwega obubwe buli high professional obwamalaya obubwe buli high kwegamba ye yabuteeka ku mutendera. Ngono bwagamba nti aye yameka nti yangu myezi 5 yameka ya mutwalo kati ye atagikuwa kuba ekyawula omukazi omufumbo ne malaya nti malaya akuwa ya ssente ate omufumbo ebalaavu. Kati Zulah yeerimbise mu kintu ky'abafumbo nga si mufumbo. Malaya amala okuba ebirayiro n'agamba nti mufumbo naye nga takola bafumbo bye bakola. Walora byewe mukazi omufumbo akola ebyo Zulah byakola. Noyendera maka g'omusajja olina musajja ono empeta gwe yakugamba gwe yakuba ate ng'olina idea musajja mulala oyo aba mufumbo si mufumbo naye mu bufumbo agenderayo okukola bizinensi. Kati abantu babadde tebamumanyi kakati bamutegedde nti ye mukozi waki wa ssente. Kakati ku ssaawa zino takyayina wadda yadde ku left ku right wonna wadda east west north south ensi emutadde mu ssente awo. Kyovola babadde ayagala kola ki kudduka. Kakati tutunulire scholarship y'omwana egaanye olwaleero olwa national IDs. Minisita agenza okutakulatakulamu awo mu national ID amannya ge baamuwa nga tebikwatagana n'amannya ge baleese leero. Kakati ekyo kyo omungu era baba tugamba nti buli we weefitina ennyo buli bw'ofitina abantu okomekereza weefitinye. Buli woyagaliza okomekereza gwe weyagaliza. Kati fitina Zulah z'akolera abantu zimuddidde kubanga Allah atugamba nti tosonganga mu muntu munno lugalo bwoti. Kyovula banze sisonga mu muntu lugalo sikikola. Allah agamba nti oba omuntu akukoledde olukwe lufaanana lutya era nze ne waba Zulah sobola musonga mu lugalo. Oba omuntu akukoledde olukwe olufaanana lutya songa munze kuba nze nannyini ki nannyini nkwe oyo omutonzi waffe ye nannyini nkwe. Mutonzi waffe yasalawo. Kakati enkwe Zulah zazzaakolera banne naye leero omutonzi waffe azimuddiza nti n'ekirungi ekibadde kigenda okutuuka ku mwana we kiganye. Scholarship egaanye lwa national ID lwa maama yennyini ate egaanye lwa national ID ya mwana oba egaanye lwa national ID eya maama. Egaanye lwa national ID eyani bamugambye alete taata w'omwana aliwo. Ne kati kyekiri kye nayogeddeko nti ebintu Zulah byakola tebiraga bufumbo nti omuntu nga ddala taata w'omwana wali naye
nobanga wamujjako n'ebintu era nga naye yamuteekako gwa mmundu ku ssaawa zino ne bamukubuuza n'ogamba nti nze mulaba ng'eyafa omuntu omulamu mukwata ku mutwe n'ogamba ya rasulullah. Olunaku lwe nasisinkana omukyalo ono kwegamba buli asisinkanye ku Zuula n'amutuusaako obulabe, olunaku lwe yamusisinkana kwegamba ajja kuvanga mu nsajjukiro ebyo olw'ensonga nti taata w'omwana omulamu ye yagamba minisita nti mulaba ng'eyafa, naye nga kyabuntu omuntu wakiri omugamba nti taata w'omwana ono gyali twayawukana naye ebimukwatako nja noonyereza nja kubuulira minisita kuba tumaze ebbanga nga tetukola ki tetwogerezeganya, naye nga taata w'omwana gyali abamumanyi bamumanyi. Yabeera aliwa kuba n'abana yabeera Hajji Mutebi gye yasookera namba 2 namba 2 okiwulira kakati ebintu bya Zuula byonna byakwewuunya nti Zuula ze ayesa empiki ze kintu kimu kyendabye mu bino. Zuula ye muntu nga bwe nkugambye nti ye omukwano gwe agubalamu ssente aze akamula Hajji ng'amuteerawo obubadi nono firimu nyingi naye kati okuzinyumya akadde kayinza okuba nga tekakola ki tewali, naye nsobola okuyitiramukko omuntu n'omuteekako ogw'obutemu wasimanyi ankubye kuba Hajji oyo twabadde kati kensooke nkubuulire kano jjo twabadde mu kkomera. Njagala kumanya embeera ya Hajji mutuufu ekintu kye bamuteekako kimuluma, simanyi oba obulamu obw'obwongo bwe buliddamu okutereera, naye ajja kutereera ng'omusajja ate mukkiriza kyenkakasa engeri gy'akkiriza ennyo nga musajja mukkiriza ajja kukkiririza mu Allah oyo era ajja kwongera amugumye, naye era agira n'akaaba bulwajjukira nti omukyala n'aŋŋamba nti neebaka ku mwana. Lindako bwe mwagenze mu kkomera kati otuwabye walabye Hajji nga musisinkanye mu bye mwayogeddemu. Kati bye twayogeddeko naye yagambye Zuula era yamuteekako omusango, bino byajjo yabigambye jjo mukomera. Zuula yamuteekako omusango n'aleeta n'ebifaananyi mu bwongo bwa Hajji, ekyo nekyo tali kyerabira, yaleeta ebifaananyi Zuula nkugambye nti Zuula oyo akola ne ttiimu nga nnene engazi ne bafotogulafa mwe bali, nti yaleeta ebifaananyi nga nabaana esowoseeyo nga nabaana evunze, kati ng'agamba abapoliisi nti ono yankuba lengera nabaana weefaanana eya Zuula era n'amugjamu essente etali ey'omwana naye eya Zuula. Kati wano bw'agamba nti nabaana evunze akomyawo kiri ye abadde amanyi bwe bubaddi bwe ne baddokita be bazanye nabo n'abantu bazanye nabo firimu si gwe gusoose nti nabaana evunze nabaana eri bweti n'akaaba amaziga ago. Ajja akugambye nti Zuula yaleeta ebifaananyi nga nabaana evunze era n'agisasulira ku poliisi n'avaayo n'amuteekako ogw'emmundu nagwo n'agusasulira n'avaayo n'amuleetera mikwano gye nti onamanja $307,000 n'asasula n'avaayo. Jangu twawukane oyagala ki? N'aleeta balooya n'agamba ayagala $10,000 n'azimuwa mu kaashi baawukane ne baawukana. Eyo n'emboozi era Hajji yagitunyumiriza ggulo mu kkomera. Mu kkomera Hajji yatugambye nti bwe baawukana ne Zuula n'amuta n'akola ebibye. Naye wayita ebbanga Zuula yakuba essimu Hajji n'amwesonyiira ddala n'agaana okudda. Naye Zuula wamanya nti Hajji aneesonyiye kati yayita mu bantu naga chairman w'ebweya ye yali wakati awo okubagatta. Chairman n'akuba amasimu Hajji abaana wabaleka eno nga bafe enjala abaana tebalina kyakulya yabajjawo yabateeka na wali kwegamba bantu bebajja kuba Hajji mu bulamu bwe musajja wa kisa abamutuukako bonna mu kkomera bajja kugamba musajja wa kisa, musajja alikaamu ayogera mpola talina ttabu yonna na muntu. Olwo chairman akuba abatuuze ku kyalo bakuba na buli muntu yenna Zuula gwe yali amanyi nti ono asobola okugonza Hajji amuyitamu n'akubira Hajji essimu n'amwegayirira nadda. Kati Hajji yatugambye jjo nti obuyambi bwe yasooka okuwa Zuula yabuwa na chairman ye yabutuuse wani ewajati Zuula nga yawulira yamukooye olwa firimu ze, naye nga bw'omanyi era ekisa
n'agenda ngadda mpola bwe yegayirira bw'asiita ebigere awo n'azaala omwana owookubiri. Naye kye nkugambye nti Zulah akukolera ekintu nga ye ayina pologulaamu era akola kino gwe nolowooza nti aboneredde bye tuyiseemu aboneredde naye nga talina waaboneredde. Bw'azaala omwana owookubiri era n'addamu n'azannya firimu naye nga zakimpowooze ng'ezo omwana bamuwambye leetayo $, zino Hajji n'asasula, tugenda kukola kino leetayo kino n'asasula, agenda akugyamu akasente mpola. Kati Hajji yatuuse ekiseera n'alabanga ensonga zino zonna zikoze eki ziganye. Omukyala we gwasuubira nti oba oli awo kuba ye Zulah muntu ye engeri y'omuntu kale nga naye w'omanyi customer care kyasinga ku bakyala ki abeerawo. Omuntu ng'akola bizinensi amanyi bw'akwata ka bizinensi ke okusobola okufuna kyakola ki. Kakati ye abadde ahandolinga Hajji bulungi kye tuyita nti customer care. Gwe omulabanga nti omukyala abudaabuda mwami kumbe ye Zulah akimanyi mu bwongo bwe nti ye abudaabuda customer we nga bw'onaakyama ku dduuka ogula akatunda. Kati edduuka lya Zulah mubiri gwe baana be kubawaayo musajja we kakati huyo omusajja yamutadde mu matigga agende kugwa kalabba ye Zulah asobole okufuna ki byobugagga. Kakati Hajji atugamba nti Zulah bwadda era akoze ebintu byebimu n'atuuka ekiseera n'akola ki n'akoowa. Kakati bw'akooye Zulah zaawuninga Hajji ngenda kutuusaako obulabe ngenda kukola kino. Kakati waliwo era ne voice note eya trending awo ku media nga Zulah ayogera kumu nga Hajji asirise bw'ati nga Hajji asirise Zulah n'ayogera kino ne baga ye Hajji nga teyeegaana kwata mwana. Ensonga ezo zaava mabega era kwolwo olunaku olw'emmande nga 3 baasooka ne ba exchanging ebintu ku masimu. Hajji avudde waka Zulah mulekedde sente agenza jeyo ebintu tabisasudde oli akubidde Hajji ate omukyala ze wana jewa amakerenda tagasasudde. Kakati ebyo byonna kuva ku makya ng'ono amusumbuwa ki bwongo. Naye eyo essimu eyo gye yateeka ku katambi ako zaali essimu ze baayogera ku makya nga tannayingira wa mukomera. Kakati yeyo gy'olaba ng'ateekawo audio mpanvu naye nga bagyogera ku makya. Kakati wanagi editinga n'agigatta n'eyekomera kuba Zulah abantu bakola ebintu bingi mumanyi editing technology asobola obigera. Kati information yagiteekawo nga ya ku makya audio zino ze baayogera ku makya nga omwami yenna wonaabeera kuba naawe olina omukyala waliwo omukyala wayomba n'osiika n'ogamba kamuwulirize buwuliriza. Kati Zulah byonna byayogera Hajji yamugamba byonna byokola tebiriimu nsa nekyoyagala kyennyini tokola ki tokimanyi. Ogamba nnyo enjaga ogamba nakutta omwana ogamba bino ogamba biri kwega nekyoyagala tokola ki tokimanyi. Kati Hajji yasigala kusiriikirira bw'ati n'awuliriza kwega okwo kusiriikiriranga ye omanyi Hajji mukkiriza ng'asaba Allah we amutaase ku buzibu bwe yali akoze eki bwe yali ayolekedde. Ate bw'atuuka wali nti bamutuusizza mu kkomera byonna omukyalo ono bye yazayitamu byazaamugamba byazaamukola kwega yali amusomye ng'amutegedde kwe kumugamba jangu nze nkuwe ekyoyagala kwegamba ng'omuntu bwe munajja ng'akunyigiriza n'akuteeba eggolo beppa aba akumaze. Kati Zulah ekyo kye yali amutaddeko olwedde eggolo yali eyingidde mu ki munda. Kati ng'omuntu yenna okweyambulula omuguwa ogwo mangu nnyo kankuwe kyenkuwa Mungu yalimanya namugamba kenkuteera emmanya g'abaana. Ono tiimu ye era neegaana nti tokkiriza kuteera emmanya g'abaana akole nze alinguzizza Zulah. Kye nagambye wali ku ntandikwa nti ye Zulah yabala omuzannyo guno komawo okuzaala omwana owookubiri ng'ayina guggusiza ku maali eno nti ajja akunyuunyuuta kati bw'abala nti nakusanga n'obukadde ebiku katugeze nakusanga n'akawumbi k'essente akunyunyunta mpola kati wakubalira nti kati osigazzaamu obukadde 2 obwo ebibiri abukuba lumu gwe n'akuleka ng'osiraani akuleka mu kkomera akuleka akutaddeko omusango n'akwavuwaza wenna
onjulira yenkola eyo yenkola ye kakati omwami ye ogambye ali mu mazzi gameerere omwami nga bwe nkugambye nti ye mukkiriza mugumu ku lw'obukkiriza olw'obukkiriza mugumu naye waagira n'akaabamu kintu kye bamuteekako kinene era waagira n'akaabamu naye omanyi amaziga ago gategeeza omutima guno gukubuulira n'obwongo ne bukubuulira kati ensiitaano ebeerawo wakati w'omutima n'obwongo yereeta ki kati byayitamu byazaayitamu byakoledde zuula future ng'avuddeyo mu kkomero oba mukama yamanya Allahu yalamu naye future obulamu bwe obuddako byonna birowooza mu kaseera ako n'abikwasa mutonzi we. Okay, njagala tutunulire ku mwana gwe tutera n'okujja mu kifaananyi ne tutunulira ku birala bino ebizze bijjawo ye omwana ali mu mbeera ki ono ayogerwako omwana Nisha era neebaza manye ebintu bino bye twogera wano bikulu nnyo nti bwe nali ku live emu era eya mukyala Luusi Kalibbala namusaba neŋŋamba nti yenna gwe kikwatako ng'olaba omwana ono obulamu bw'obupya mutandike kumuteekateeka kati mumugye ku nnyina bwe tuba twagala tufune abantu abalungi ab'enkya nti omwana ono bwe wanaabeera ne nnyina ono nnyina we tuba tuyina musota ate tugenda kuba n'omusota oguliddedire oba gwe bayita gundi nankani eno gye firimu eri timba va ku timba waliwo eno firimu gye twalaba ngyerabidde anakonda kati zuula bw'abanga kobula ono omwana Nisha singa baamuleka ne zuula maama we abadde ajja kubeera anakonda kati nensaba nti mu mbeera yonna baawukanye omwana oyo ne nnyina oba kitaawe amunona amutwala amukuze kitaawe kuba omwana akuze ne nnyina yawukana n'akuze n'ani ne taata era yawukana n'akuze ne ssenga ayawukana n'akuze ne jjajja ayawukana n'akuze ne maama omwana owa singo maaza omwana wa singo maaza tasobola kuba nga mwana akuze n'abazadde bameka wabeerawo enjawulo nnene kati naye nti nsaba yenna gwe kikwatako ng'alina omutima omuki ajja omwana oyo ku nnyina kati era n'addamu okulaba nga minisita Nakiwala Kiyingi alisiivinze oyo omwana n'abaako ekibiina mwe yamuteeka omwana oyo gy'ali for now era olwaleero olaba nti ekiganye scholarship ye kwe kuba nti ate identity za maama tezikola ki naye era kati ne kino nkikusaba nti yadde identity za maama tezikwatagana omwana oyo alina kitaawe kati banoonye ku kitaawe bamukwasa omwana we muki kubanga n'amateeka gatugamba nti omwana obeera naye okuva nga muto paka myaka 7 bwe giwera 8 9 10 abeera naki omwana oyo yaweza dde emyaka lwaki akyalina ennyina ate nga kitaawe yamusaba dda nnyina n'amulemesa kubanga oyo maama w'omwana alina baatambula nabo bangi tebasobola kukkiriza ebyo kubejjako kapitolo waabwe oyo kapitolo talina na laavu abaana babakozesanga ki ngayo naabeera ne soda mu dduuka kati oyo kapito naye so taata w'omwana wanaabeera n'omwana oyo ajja kumanya nti muwala wange ajja kumanya engeri gye bamukuzaamu omwana afune obulamu obupya kyekyo kye nsobola okugamba ku mwana oyo bamuggyeyo gy'ali scholarship biba biganye adde wa kitaawe tadda na nnyina ye yavaayo mu ddwaliro wani gwe baatwala mu ddwaliro ku baana be ye yasaana omutubulira olw'ensonga ebiseera ebyo goal posts bwe zaali zikyukira ziti kati ye yali yasookayo ekyajja oluvannyuma nga kitandise okukyusa ki ekisaawe kati kwe kugamba nga nina omulwadde mu ddwaliro naye omwana yali omulwadde ye mwennyini yayinza okukola ki kuba nze simumanyi mannya kakati ye yalina okukola ki nti ono ye yali omulwadde okay awo we tuli for now tubadde tubayisaamuko ku updates ebiriwo kati nga tulinemuko kabugo mu mbeera y'ebyo byonna ebitambulira ku nsonga ya Hajji ne Hajat Zulah erinnya Zulah likutteyo erinnya likutteyo awo we tuli so mukyo etujja genda mpola mpola omanyi waliwo ensonga ezitaddukirwa misinde eza mpola mpola kati olwaleero we tuba nga tulaliko ku kibadde wa minisita noŋŋamba mbu omuntu anaatera okwetuga
awo tuli. Oyagala kuzimba nju oli bunaayira oba oyagala kukuba pulaani ya nju gy'ogenda okuzimba tukiri aba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabega wa Kamwesi bakuyambe bakogo mu kukuba pulaani ez'amayumba n'okuzimba naddala enju eza bokisi ziri ku mulembe n'okutereza ezakyama n'ezitonya bakutambuliza amazzi mu nju plumbing amasannyalaze wayaringi n'ebikwata ku buzimbi njolo batukire tojja kwejjusa bakubire ku ssimu zaabwe zibaako buli kadde 078 232 oba 07095877 beba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabika wa Kamwezi Shopping Mall. Badata dege emisinde Nisa namugamba toyinawo onaayita kakati ako akago kwakagambo kamukakanyiza nagaya ate bayinza n'okubanga bwe nafuluma wano ngenda kugwa mu magye nakentuule sina kyakola naye nga abadde ataddeko nga toyinawo ogenda kuyita ne bw'onaavaawo era toyinawo n'agenda kuyita ekitegeeza kola ki ne Mungu Katonda ono nsaba olunaku lukye lumu nga amazima geeyolesa ajje bw'atyo mu kooti omulamuzi amugambe toddayo waka linnya bbaasi eyo akiwulireko kubanga ekite ekitava ku ssengejjero bakiyita wankendo kakati Zulah abasajja bazaafira ne mu myaka gyalimu mazima lwabudde obutawuliriza mitima gyabwe abadde awummula ne Hajji Ali ate nga Hajji Ali amukoledde ebirungi byonna by'oyinza nawe omuntu by'ogamba nti omusajja ayiseewo kubanga nze Hajji simunenya ffe n'ebyafaayo n'ebitabo byonna biraga ffe abasajja ffe tulina okwagala omukazi buli w'omukolera ekirungi ye is meant to be submissive si bwe kiri Abefeso bwetyo bweyogera nti ffe abasajja ffe twagala abakyala bo bateeka mu nkola ebyo bye twagala Zulah ako kasinga abakazi olw'okuba nti ye yategeera akusoma bwani n'agamba ono omwami ayagala kintu kino n'ateeka ekyo mu nkola kati olwaleero kyenkunyonyola nti Hajji abadde abuusa obwo badibwe kwe kuteekawo kino ye w'omubuukira nga tukyasobola kuteeka mu nkola byayagala ng'akuteekako ekisango ate tokiwona kuba ayina bakakensa mu byo azanya nabo kyegambye nti ttiimu ye nnene era eyinza obutakkiriza kugifiiramu bazanya emizannyo gyabwe kazannyo kali bwe kati raawundi kuba oyo omwana kakati nze nebaza Allah era omuntu yenna nga mukkiriza ayongere okukkiriza ate era yeekwate wakitiibwa Allah oyo tasobola kuswaza mutonzi wo takuvaamu Katonda tasobola kuvaamu nomata munzikiriza kyoba ki wonna wooli gwenywera naye sigala nga otendezaani era ng'osabaani Katonda nti ensonga ya Hajji Ali yajje n'omupakasi omumanyi omukozi mupakasi yavudde yiri Dubai n'alinnya ennyonyi n'ajja wano alwanirire Hajji Ali omukozi mupakasi yavudde Dubai yakuteti yalinnya ennyonyi n'ajja wano naye ekyo kiraga ki nti abantu babeera wano n'emisango netavaayo muntu ajogerako naye olw'okuba nti obukkiriza ono Hajji bw'ayina mu Katonda we kuba mutuufu sitya gwe ntya Katonda ebbanga lyemmaze naye nange kennyini nzibirira bwe nti ne ŋŋamba naye yankola ki nga tewali naye ani gwe namulabako nga ayombagana naye oba bakoonagana nga tewali kati embeera gy'otambula ey'obulamu bw'ogwa mu buzibu mutonzi wakuviirayo olw'okuba nti ali musajja ali bw'ati nga byakoze byonna tayinaamu koona Mungu amuleetedde abantu abagenda omuyamba n'olwaleero abantu abamu bagamba ku TV waayo ssente nkuwadde mmeka tolina zompadde annampa ku ssente kali omuntu kino kiraba bulabi nti omuntu eyandigambye nti minisita nyamba ne bagamba okugenda wa minisita ssente bwe ziti ate minisita yakola ki yakunoonya nti owa TV ssente bwe ziti ate owa TV yakola ki yakunoonya kakati kyekyo kye balaga nti amazima Katonda ng'omwesiga akulwanira entalo zo luno olutalo Katonda yalulwana era buli yenna alwana oba sinakulwana buli yenna asaba ayongere okusabira Hajji Ali lazima amazima gajja kola ki gajja zuuka ate n'abakyala mbakubira omulanga abakyala baveeyo nnyo kati ne Zulah yandibadde amanya nti nfe z'abantu bangi naye teriyo yali andaze mukwano nga Hajji Ali gwandaze
Hajji yasanga poloti eyo nga njereere n'agizimbamu ebizimbe ebirimu bw'onaatuukayo jabbiraba byonna ku maanyi ga Hajji Ali. Kakati kwamulangirira abakazi ate tebasiima era Zulah atusomesezza bingi nnyo bannaaye omukazi nga yazaalako abakazi abazaalako temuli mu kuba gundi katale nedda senga wange yaŋŋamba nti naawe muzaale mu buzaazi okole ki omulekaawo naye ate mulimu mwanattu abakyala nga bazaalako naye ate bo nga tebali ku bya ssente nga Zulah nga bo banoonya webale nnyo nga banoonya we bawumulira ng'era omuteekawo n'obeera naye n'amanya nti ayina emigugu kuba abaana babayita migugu naye si migugu nti ayina abaana be nfunye omusajja anjagala n'abaana bange n'awumulira ddala be n'akwagala ne mussa kimu kwegamba ne mubeera nga ne laavu nti ono omwana nze amuzaala sinza amuzaala nga tosobola kitegeera. Abakazi bwe bati abategeera gye bali naye be baki be batono. Kati Mungu yandibadde ekirabo ekyo yakiwa Zulah n'amanya nti omusajja ono anderedde abaana omusajja ono ambeereddewo oyansanga alina wantuusirizza n'emyaka kati nkuze genkaddiwe n'ono naye olw'omululu n'obutakuta simanyi oba abadde akyanoonya ki kwe kwagala ate akawunzikiremu ono kati balina omulala olwo gwe babala tiimu ya nti nkugambye ye Katego kati balina omulala omugaga gwe babadde bakola ki gwe babala bizinensi zaabwe nnene kuba kati ono omwana Nisha yawunzika Hajji waliwo yavaawo ng'atambudde yasanga Nisha taliwo okubuuza nti aliwa nti baamuwamba era n'amusasulira ssente empitirivu nga zirina mu $. Naye mu kubuuza omwana abadde luddawa bigenze okuzuuka kati nti baali bamukukusa n'oyo kazi we Luutu baamutuusa paka ku bisenge bya Mexico era eyo tusuubira nti gye baakola ki gye baamukozeseza kyokka ate ekyewuunyisa doctor's report say nti it was a blunt object eyajjako embuzi y'omwana oyo longeego kekati yali waali awo bino simanyi era Katonda yamanyi kuba Katonda obulamu bwaffe bwonna era Hajji oyo nyongedde omwagala kuba waliwo audio gye mpuliza nga agamba nti Katonda waba yakiwandiika kakibe bwe kityo yo obulamu bwalimu akkiriza nti buli kimu Mungu yakola ki yasalawo kati Hajji ali mu kkomera ndowooza era Mungu bw'ati alhamdulillah naye tusaba Mungu agonzeemu ali akole ki aveeyo mu kkomera lwaki nti omwana oyo doctor's report egamba it was a blunt object not even a penis oba bino ebintu bye bekozesa bino obanga ono yakimukozesa kagenderere oba omwana virginity ye yagiruzingira eyo naye long ago doctor's report bwekola ki ne bajjako sperms specimen oba DNA ne bajjako DNA wa Ali n'omwana ne bazuula nti DNA ya Ali teri mu mwana olyani Nisha babikebereyo byonna ku report ku gundi ku file ya Ali bijudde tewaliwo kibulako ku file ya Ali katulinde kooti so oleke ng'ogamba nti olinde kooti kooti zinawulira musango kubanga nange namaze kwebuuza nze gwolaba twali tuganya okudda muki mu kamera oba mawulire gonna kubanga ensi at least yasobola okumanya kyekiri ku ground naye luli Zulah yaliwo ng'ensi tekola ki temanyi naye twali tuganya okudda mu kamera maze kwebuuza kuba kugwa abasembayo ne bagamba nti omusango gwonna nga kooti tenatandika hearing obeera mu media obeera mawulire okola byo kyonna kyoyagala oyogera byo kyonna kyoyagala naye kasita kooti etandika hearing bapapa teri TV wadde ki okuddamu okwogera ku ki awo oba ogulekedde ani mu mateeka aga kooti kati kooti tugirinze yejja kusala ogwayo kubanga yesembayo nze nkubulidde nti fayiro ya Hajji buli kimu kikola ki buli kimu kyajjula naye olw'obuzito bw'omusango Zulah kyenkugambye nti mukazi mugezi ate atambula n'abantu abagezi ate tali yekka obubwongo si bwa mukazi eriyo tiimu y'abasajja abagezi emabega wa Zulah abapulaninga ekyo lwaki Zulah emisango gyonna zajja aggula ku basajja gyonna misango mikambwe mitemu capital offenses akuteekako ogw'emmundu n'akuteekako ogw'obutemu n'akuteekako ogw'okukabasanya abaana gyonna capital offenses zino Zulah wawunzikira akazannyo ke katya nti we bakukwata ne bakuteeka munda bapaba gwawaabye okoma kuleeta muntu ono n'atuuka ku poliisi kati it is not Zulah versus Ali it is Uganda
versus ali kati Zulah akolanga kimunga muki mujulizi nti tayina buyinza bukutaka sitotuuka wa mukomera koti kasite malo okugira bweti omusango ne gugenda yeri akazuula kagwa mudda kati Zulah ne bwavayo wano n'agamba banaye gunsinze nzonyiwa tebikyakola Uganda yeyina obuyinza kuki ku Hajji naye akazannyo ke kaliwa nti ebbanga lyomala wali wonna baba bakutadde kati nga Hajji nti bamutadde ekigo game ezizannyibwa wano wabweru lazima tosobola kusigala kyekimu kati kya butonde era kya bulijjo abantu abamu bagwera nnyo mu ndagu abantu abamu bagwera nnyo mu bintu ebitagasa nga babala nti bafuna obugagga naye obugagga gabaki magezi kakati omuntu omugezi yenna era kye nagamba abantu nti Hajji ali yali ku ssimu nga yeegayirira omukyalo ono jangu nga ye yakaliculetinze Daviddako maaso kati ku ssaawa zino kye yali awa Zulah singa yakimuwa ku luli Hajji yandibadde mu bulamu bwe ng'atambula kye yali abala nti nze okugenda mu kkomera mbeera eyo kamuwe kye muwa mbeere mirembe era Zulah keeka akakodyo kajjabba abasajja tyakuteekako omusango omunene ne bakubulira procedure yagwo nti bw'otuuka bw'oti ekigo emyezi ekitone nnyo nga Mungu ali naawe emyezi 6 omulamuzi n'asooka akkiriza nti kati gujje nguwulire however much fayiro yo bagipayirinze buli kimu nga kwekiri naye omulamuzi agamba musango ki ndi capital yakwata mwana ate omusango mubinyo aggravated defilement okwata omwana ow'emyaka 14 nga kawansi w'emyaka 14 anti defilement za birundi emeka already defilement ng'omuntu asuka emyaka 14 paka ku 18 eyo bakutunulamu ate nga si gwamuvunanyizibwako kati defilement yonna ng'omwana oyo gwamuvunanyizibwako oli kitaawe oli tikya nti maid gwamukozesa kale nga olina upper hand ku oyo nga gwamuprotectinga nga ataka wansi w'emyaka 14 wenkanankana na so omuntu kakati ogwo omusango bagukuvunaananga ekibonerezo kyo kusiba mayisa oba obulamu bwo bwonna okubumala muki kati omusajja yenna omugezi abala n'agamba sijja bigendamu Zulah jangu nkuwe kye weetaaga kyekyo kye yali amwegayirira nti jangu okole ki ojje lwaki nti olwaleero era aliruzira naye ebitambula byonna byetaaga muki era bizinensi yo gwe gye weekolera nga toliiwo esobola okutambula nga woobeerawo kakati awo Zulah waakubira abantu ekigo nti omusango gw'abakutaddeko guba munene ojja kutwala ebbanga nga tonnadde ekitegeeza ojja kuveeyo ng'ogudde kati omusajja alina okusigala ng'otambula olina kukkiriza kyakola ki akuteeka kwanyigaawo nga lazima olina okukola kyakola ki kyayagala kakati awo wensabira ti bamemba ba parliament minisita avunaanyizibwa yenna ow'ekitiibwa Balamu yenna paka okutuuka ku pulezidenti w'eggwanga lino embeera eno naddala bamaama baabawa eddembe bajja ne batuteekako ebintu ebyo naye binyi nti wavuddeyo obukakafu n'obujulizi obulaga nti ddala ono ali innocent bandibadde babeera nabo flexible ne bakyusamuko bwe bati ne batunula mu bantu ng'abo ddala ensi bonna byevuddeyo newolereza nti ono ye talina musango ne bw'omuzza eno ne bw'omukola otya bambi ali innocent ne bw'omuzza wa ye ali innocent kubiriwo ali innocent ate ng'ekimubeeza innocent bamwagalako bya bugagga bye nze saagala kwogera kigambo naye era njagala kuwabula abo abagamba nti gavumenti eno eyavuwazza abantu nti omugagga ennyo emwavuwaza bakiteeka ku gavumenti naye ate nga bantu nga Zulah be bakola ki be babikola kakati lwaki Zulah babikola nti bo babala etteeka ne bakikolera muki mu tteeka omuntu n'agamba gavumenti eyavuwaza omuntu abasiramu babavuwaza bano babavuwaza naye nga bennyini ababeera ku lusegera abakyala be babikola ki be babikola kati ndaajanira gavumenti nga tennayambala ko bantu kuginenya nti eyavuwaza abantu eveeyo erabe solution ekigivumiza kwegamba lwaki abantu bagivuma olw'embeera eno abantu mwe bayise
okwavuwaza bannaabwe nga Zulah eryetteeka oyagala toyagala oli alina okumala eri myezi 6 kati nsaba ebeere flexible awo erabe kubanga waliwo embeera sijja nze ndaba biriwo era ffenna tubiraba ate zirimu na Uganda omuntu we baba bamutwala eruzira minisita najja n'agamba nti oyo bamute manyi nze saagala nakwogera ku ebyo ebintu ebyo ebyobufuzi sibirimu naye era abaana ba Nuupu babatadde bwe baba babatadde nga bo balina babadde kwa treasoning kulya mu nsiru ku misango kumpi gye gimu capital offense ekitegeeza nti waliwo akantu ka flexibility ako singa wabeerawo omuntu akoleze eki akivuze kakati kyensaba nti nga minisita Balamu watadde bali ne wano jangu ku Hajji ali ensonga zaffe oba ozituusa wa mukulembeze wa ggwanga President Museveni asobole okuteekawo flexibility eyo Hajji afuna obwenkanya ebbanga liri lireme kugenda kubanga ne bonaagamba nti eza Hajji giwedde naye n'olinda ejja kkooti emyezi 6 n'olinda ejja kkooti emyaka 2 Hajji n'amala n'agambibwa nti teyakwata mwana ajja kusanga ng'ebibe byonna byatundibwa byaggwawo olw'ensonga tewaliwo abimanejinga bweru nannyini byali ludda wa kati tuleme gamba nti kagenderere ng'omukadde akogga nti bwe butyo buli omugagga nasitula bamwavuwaza bwe batyo abantu bannaffe be batwavuwaza bano bazuula naye gavumenti vaayo olabe nga bazuula bano bakomako kubanga abakyala kati n'abalala ababadde batamanyi bategedde tolowooza nti kino ekyazuula kyanise bwanisi bakyala waliwo n'abakisomeddeko abayize nti bwe bati kuba era babyogera nti ne ku poliisi waliwo abantu nga bo be basomeramu abakyala na Hajat Zulah kola boti ne boti gwe kasita omusajja oyo omutuusa wano bapapa ffe bisigadde bitulekere nga bakwata ne ssente ne baziwa omukyala nti kwata ezizaaga ffe ze tunaamugjamu tokwatayo nti ye nga gwe omukyala ogendo waabira bbaawo omusango nga bali abavunaanyizibwa ku ekyo bamukamula okiregedde kakati gavumenti eveeyo ku ekyo kubanga mwebiri ebinoonyereze gavumenti eno ebeere nga kwegamba omuntu alina kyagigamba nti kino kubanga kati olwaleero nze nva kuliniwalinga pamiti yange era njagala kwebaza gavumenti erina ekintu kyetaddewo nga kyo kyabuvunaanyizibwa ogirabe eno twasimbanga layini ekyambogo ng'oyinza okulwala ewiiki n'ennaku ng'osimbye ogenda kukola ki naye olwaleero olunaku lumu osasula essente eza renew n'ova wali mu kusasula essente eddakiika ekinene ennyo 10 oba 15 nga pamiti ye kulimu ki naye oli wamala nga okusasula buli kimu ne bakuwa gu temporary bwe guti gupapula gweyoleka mbu lindako ojja kudda after 2 weeks neweebuuza ki ekyali nga kikolawo mu 2 weeks gavumenti abantu bagivuma olw'obulumi bakola ki naye bwekyusaamu abantu tusiima era awo ngambira nti webale nnyo minisita wa wakisa and transport president w'eggwanga mwebale nnyo awo gye mwatukolera kikulu nnyo nze ku pamiti nkonyeemu ttiiki era singa ebintu biba bwe bityo ate tunaaba tulaajana ku ttiiki kakati nze wano ninze konamu ttiiki wamu nti obulumi obanga obulabye nga ali abonaabona ate si yekka abasajja bangi naye nga bakyala baabwe be babatuusaako ki gavumenti eveeyo kubanga egyo emisango yagiwa bakyala ogwa reepu gwa bakyala yeebase ku mwana wo gwe musajja gwe yeebaka kuba era sinawulirako omukyala gwe bavunaana nti yeebase ku muki ku mutabani we byonna ebibiina birwanira bakyala kwegamba fe abasajja batuteeka eri ku bbali ekiriwo kyonna kiri ku sayidi yaki kati eveeyo ate erabe butya bwegonjodde bamaama bano okuzanyira mu tteeka eryo kubanga bweteeveeyo kijja kuba kirala mu maaso awo ate era oyinza ogamba nti gavumenti etya mbw ate bwe naavaayo nenkugira bamaama ate nja kuba nsibiddeyo obumenyi bw'amateeka nedda aba omukazi yenna nga mukazi bino tebiyinza kubeerawo lwaki nti omwana wo nga bamukabasanyiza toyinza na kutuuza meeting y'abaana wali waka nti wakatambika walaba nti mama yakutte yakusomesesa engalo yakutte ku mabeere yakoze atya omwana agamba nedda naye gwe ng'oyagala byoyogera byaba ayogera kati teri maama yenna abeera mu eyo firimu kuba agenda ne ku poliisi nga talina buki
bujulizi naye ng'obujulizi dokita yakola ki omwana olutuuka ku poliisi bapapa nga ayitawo ng'omusawo amukebera nga kikakasibwa ng'oli bamwongerayo kiri self explanatory naye ono yatuuka n'okutuuka ku poliisi nga n'obujulizi tebukola ki tebuliwo omuntu n'amala ku poliisi ebbanga mukyo njagala nkwebalize wano sofa ky'ompaddeko kimala bumazi ku mbeera nga weekyafaanana essaawa eno bingi biyogeddwa bingi biwuliddwa kankuweeyo kamu akasembayo gwe omuntu nga opanze omuzannyo gwo ojja oguluka kati okubira ng'omuntu akutta omwana wo omala kulinda bbaawo n'akugamba nti muli ku simu oyagala omukozesa by'omukozesa agugubye n'akugamba obulamu mw'omanyidde si mwendi nakyusiza kitegeeza ne woba wamuteeka mu ccupa akacupa yamaze okukaabya n'akugamba obulamu mw'omanyidde si mwendi era ewuwo sigenda kudda wabula n'ebiriyo eyo bw'oliba olabye gw'olabye oli bimpeereza kitegeeza nti bwe mba nerabidde engoye bwe mba nerabidde ndawoya oba nerabidde ki kyonna ekiri eyo nga kyange oli kimpeereza nze nkutadde mu bulamu bwange nkutadde muvinze on kakati bw'omala okugira bw'otyo ng'omusajja yakwata omwana naye ng'ebbanga eryo lyonna nga temunnatuuka kwawukana nga toyogeranga nako nti yakwata omwana kati ku olwo lw'osindika akatambi okiyingizaamu abaana n'osindika akatambi kaako okalabye omwana agenda kulumiriza nti wamukwata kola kino nti bw'oba wowakipaledinze alhamdulillah omanyi omukkiriza nga yakkiriza abakkiriza kati bulijjo kyatya kwolwo yaguma era bwe yaguma bw'ati ono n'amufuleminga naye nga kyenkugezaako kugamba nti teri muzadde ayinza kugumiikiriza ng'ekintu kibaddewo n'akiteekamu katemba atuuke ku lunaku olw'okugamba nti ngenda kuwaabira ku poliisi nga ddala kituufu yakutte bakuzzabuza n'okubira maama n'okubira mwannyina n'okubira ono ate n'ogenda ku poliisi naye ekyo kyonna okiwumbiraawo ate n'otuuka ku poliisi n'ogamba bampe ebyobugagga bampe kino n'okuŋŋanya n'abantu kyamani jangu gundi jangu naawe jangu muwandiike wano omukyalo oli mumalirivu naye nga buli kimu akikola ku supiidi n'ekirala kyengezaako okugamba nekino mbadde nkisirikidde naye kenkyogere obulumi bwange bwonna we buli era kyova olaba wampise naye naluddewo okujja omanyi lwaki naluddewo okujja bannamawulire mutosuula nnyo mu butego omukyala Luusi Kalibbala yanoonya nanoonya wonna paka ewaka naye nga simanyi bwe twali ku poliisi ekajjansi nga bonna batugamba waliwo munnamawulire yeetala wano munnamawulire yeetala wano era asuubiza ezo ensonga agenda ziteeka amawulire singa mutahaaja oyo buli kimu munnamawulire oyo nga yavuga fayiro ninalinda munnamawulire oyo mulabeko ku poliisi nga simulaba kirabika buli lwe navangawo ku poliisi ye najja ogenda okuva nti munnamawulire abadde wano nga munnamawulire ekyoyo nga simumanyi naye nga yeetala yeesibiridde ku ki ku fayiro ya Hajji kati ngenda okugira bwe nti maze okuwa interview yange Luusi Kalibbala kale ye mwami Kabugo mu nsonga zino nga bwe zikyatambula tujja soka tutambuleko n'ebyo bye muwulidde ebisingawo tujja kuba nga tubigoberera naddala nti maaso kaawo tugenda kuba mu kooti mu kooti tusooke twabate process wegenda okubanga etambula era atuuka mu kooti bapapa teriddayo addemu gwogerako boogere naye kasa baliwulira nti kooti egutadde kati kukuwuliriza update za kooti butereevu wano kyekiseera kyokka abantu kye balina okudisikasinga ku nsonga eno naye kasita kooti erigamba nti Hajat Zulah jangu wano Mwezera ayimirira wano Nisha ayimirira wali nammwe abajulizi mujje wano tekyaliba muntu agenda gwogerako kale mutukize tukomaawo bisigadde mu birinde maaso awo zerujja kadde mwako atakuumira sente abankuumire atakuumira sente takuumira wadde ekinusu naye abankuumire amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale
arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna bwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo, Prince Charles Drive, naye kati twavaayo twala omukisa guno mubagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel, room 28 first floor. So twavaayo. Enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo, just nti twakyusa location.